Benedicto embeera eri etya ku NUP? Webale nnyo musasi wa webale nnyo Sandra Nabagala olw'enteekateeka ennungi atulaba oli ku BBS Refina eyo Bwakabaka bwa Buganda mawulire gy'otobadde tuli wano ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform Kavule Makerere era ng'enteekateeka egenda mu maaso y'ey'okusunsula abo abegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku bubaka bwa Parliament mu bitundu eby'enjawulo. Wiiki eno yonna bagimazeeko nga bali ku mulimu ogwo ekkataliri eby'okulaba nga basunsula abantu ab'enjawulo era ng'olunaku olwali batunuulidde ebitundu ebya Greater Mukono, batunuulidde Sebbeyi, batunuulidde Teso ate ne Lwenzori. Enteekateeka ekyagenda mu maaso yatandise ku makya bangi enkoko bagikutte mumwa era nga wetwogerera essaawa zino abantu bangi abamaze okuba nga bakolebwako era gwe bakolako yagenda ate ne bakwata ne ku bantu abalala. Wano waliwo olunaku olw'eggulu twaberedde wano omulabi waffe wa Telefina waliwo abamu ku basaabakunzi b'ebibiina bavuddeyo ne boogera ku nteekateeka eyabadde y'okusunsulamu ku gavumenti ez'ebitundu bagamba nti abantu bangi balemesebwa mu nteekateeka eyo netatambula bulungi bateekebwawo obukwakulizo obw'enjawulo kale ne batakolebwako era omulanga bagukubira ku kitebe ky'ekibiina okulaba nga wabaawo enteekateeka ekolebwako. Leero tuli wano era tukeddewo bukeezi era bangi abegwanyiza bali mu kulaba nga basunsulwa ku nteekateeka ey'enjawulo. Tufune omwami ono atubuulire y'omu ku bamaze okusunsulwa mu nteekateeka nagenda tubuulira amannya ge ekitundu kyagenda okukiikirira ate n'enteekateeka nga bw'etambudde olunaku olwaleero. Ssebo oli butereevu ku BBS Telefina? Neyanziza ssebo neyanzega okumpa omukisa guno aba BBS. Erinnya nze Simbwa Fred Kaggwa omubaka wa Parliament akiikirira Nakifuma Kawunti mu Parliament eno ey'e11. Nze Simbwa ndi ku kaadi ya NUP. Olunaku olwaleero tuli wano nga tuzze okuddamu okusaba bupya 2021 nafuna omukisa n'empeebwa kaadi eya NUP. Kati nkomyewo olunaku olwaleero okwongera okusaba kaadi endala eyo kisanja 226 231. Kyenkakasa nti nayo nagiwangudde dda kubanga byenkoze byeyogerera ng'omukulembeze bingi bye tukutteko biyinza okuba tebiwedde bye tusabirako kaadi twongere okubimaliriza ng'ebintu ensonga y'ebyobulamu mu Nakifuma nti eri bubi nnyo eri bubi ddala tugezezaako okulaba nti tukwatako wano ne wali okuteekawo ebikozesebwa bitanda n'ebirala n'okuzimba agamu ku malwaliro kati agaliwo nga ffe tugataddemu ng'omubaka wa Parliament. Ebyenjigiriza tuweredde abaana n'ebirala bingi okuzimba amasomero ebisulo n'ebirala bingi bye tukutteko n'amasinzizo okusitula abakyala n'abavubuka mu byemizannyo n'ebirala bingi tubikoze. Kyetukakasa nti nno bwe tuweebwa omukisa ebitawedde at least mu kisanja kino ekidda kusobola okubimaliriza. Ensonga z'amasannyalaze abantu baffe balina ensonga eyo naye nga bwe mukimanyi bulungi nti ebimu tubikutteko n'ebitambula kasobo olw'ensonga za gavumenti naye tukakasa nti bwe tuweebwa omukisa oguddako awasinga tujja kuba tumalirizzaawo mu kisanja kino ekiddako. Ssebo webale nnyo tujja kukweyongeza mukama waffe mu nteekateeka eddako. Ku BBS Telefina tulinawo n'omukyala wano ayagala kukiikirira abantu b'e Bukedya ku kibiina ekya National Unity Platform. Omukyala ono katubuulire tukimanyi bulungi nti Bukedya ye wali speaker wa Parliament omukyala Aneta Among naye ono yeegwanyiza ekifo ekyo era nga alina ensonga ez'enjawulo z'ayagala okutuukiriza. Nyabo omulabi wa Telefina ayagala okumanya amannya go? Neyanziza nnyo ssebo ntumira abalabi ba BBS Telefina amanya n'eddoboozi mpitibwa Alupo Masi Marion nesimbyewo ku bwa Woman Member of Parliament e Bukedya District. Okwesimbawo kwange nsinzira kutunuulira abavubuka ebintu bye tuyitamu ng'abavubuka sako obulamu bwaffe in terms of health n'emisomo kubanga abaana baffe abasinga tebasomye. Abantu abasinga bayinza okulooza mwina kino ekifo mwina kino ekifo nedda ebifo byo gye biri naye abantu tebakoledde abantu ba wansi. Webale nnyo kamalaako mubuterevu tugenda kuddira webale nnyo webale katukwagaliza obuwanguzi. Buterevu Telefina y'Obwakabaka bwa Buganda ensonga oziwulidde bangi bazze kwewandiisa okulaba nga basunsulwa butereevu bataddeyo okubinkana butereevu ate n'okunoonya obuwagizi. Nze Benedicto Mulondo tujja kwongera okutuusaako enteekateeka endala nga bwe zitambula mawulire gaffe gambuuze ate nageesigeka. Sandra Nabagala nkomyawo eyo gy'oli. Kale webale nnyo Benedicto Mulondo ali ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule ajja tutuusaako byana